Seta what? Vai kujagala nayo kati selekta Seta what? Vai kujagala Seta what? Vai kujagala nayo kati ekiddako kimanyi buli ali asibwa leka bibeere bijje ku obulungi Katonda wa You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya olunaku olwaleero ngudde ku omwami ono ate mumanyi country music engatto zaabwe muziraba ze bambala omwami ono ali very smart yennyambala yaabwe ya cowboy. Sebo mukama yeebazibwe. Oli otya nno Sebo? Gye tuli Sebo. Sebo amannya gwani? Amannya nze bampita Tamale Godfrey. Oli musajja wa nkima. Bannange muzzukulu wa Mukema. Era nze ku mikolo gya mwannyinaze. Ono batwala mwannyinaze. Ate nno ffe tumututte. Emwe mututte. Ffe tumututte. Okay. Bannange weebali kumusabira. Kale. Ekitiibwa kya Mukama. Kati Sebo ndaba ennyambala eno ndabira ddala nga y'abayimbi. Y'abantu bayimbi yanje aba artist nnyo. Kati ennyambala eno gye tuyita tutya? Eno oluusi oyinza okugamba nti aba cowboys. Okay. Oba Texas, America be bayambala nnyo bwe bati. Kati okola music? Nze nkola emirimu mingi. Nkola mikolo, nyimba country music. Ndi muzanyi wa firimu. Nyimba nzimba ate ndi nnyini abwako nyumba ez'okumiti, tree houses. Ennyumba ez'okumiti? Ozizimba ku miti? Katonda wange. Oba okebera ku YouTube yange. Oba n'okebera ku YouTube n'oteekamu n'ogogolinga. Tuteekamu manya ki? Oteekamu nti Ugandan man build a tree house. Ugandan man build a tree house. Okay. Ennyumba tegwamu tegulina okubanga gwenkanawo omunene nga gulina reasonable size. Okay. Gwe gusobola ogiwanirira. Nenteekako ennyumba osulayo, kiringirayo, naye nga ndi mu kusensizinga abantu mu butonde bw'ensi awareness. Okay. Conservation. Ebyo nga omanyi obadde male ntambatama gwovuddeko gospel promoter era ngenda kwongerayo wala ka video kano ojja kalaba nga katuuse nga kaddukidde ddala era amane nsaba ompeemu kwena mukayita akapera. Akapera. Country music oyo mwagala nnyo. Abanjigirya nnyo okuba nti ndi inspired beba inspiring Don Williams, Kenny Rogers, Bajimbo Square. Nyimba za Don Williams. Era ku stage name nje bampita Don Kaze.
Yeah. Okay, osobola okutuwaamu ssebo. Nyinza obbawaamu oluyimba lwa laavu anti basinga okwagala ennyo. Ate era olunaku lwa leero lwa laavu. Lwa laavu. Era tugendere mu buuyo obwo. Kenny Rogers yalimba ne Dolly Parton. Okay. Baby, when I met you, there was peace unknown. I said that to get you with the fine tooth comb, I was so inside. There was something going. Wow. Sebo neyanziza okwogerako naawe. Mannya gange nze Blessed Charles. Ndi gospel promoter. Mu buuyo obwo nange byenkola bingi. Naye ebya art. Gospel promoter. Era tukwataganya okuva leero. Kangende nkulageko n'omusajja wange bamuyita Uncle Ivan. Ya specializing okuyimba. Yes, 70 11 93 444. Kola oluzungu kati mugereko mu Luganda. Luganda eri 0 7 0 1 9 3 Wow, tweyanziza nnyo. Gambe ku YouTube tuteekamu Ugandan man built a tree house. Wow. Oba a man abandoned. Wow. Yeah. Tugenda kunonyako ssebo. Mukama wa akumenye. Oh. Era na wano bwe kinaba kisobose okuyinza okutwalayo selection. Okay. Nemba kuba muka. Era kangende ngambe MC nti munnange tufunye wano omuntu owenjawo. Nakulaye ng'oli mu kagundi aka white, aka black. Aka black akokoka babayika. Kyusa babayika. Bannange temuli bangu. Ndidde ba professional and I'm a driver. Wow. Ate nga nkanika piki gaali emmotoka nkanika muko. Okay. Saako ne boa holos naikondo. Okay. Man of all. Wow. Nsanyuse nnyo bannange kula. Mala okukwatako emabega wano. Ndabe akasuuti kano. Bana akasuuti mukalabyeko. Kasuuti mukalabye. Kasuuti kaabwe keeko kennyini ke bambalira ddala keeko kennyini. Eko kennyini awo n'omanya nti bannange. Cowboy original. Yes, ladies and gentlemen, owedde akaseera mulindwa ketulindiridde katuuse abagole baffe bayingiddewo mu ddakiika 2 zokka bagenda kuba bayingirawo. Bwe nabadde navudde wakanga bwe banampa okwogera ye ekigambo kuba Musumba Edgar nja kwogera ekigambo kino. Musumba Edgar mulabidde emyaka kati kigenda mu 2 naye Bayibuli nga bwegamba nti okugumiikiriza kibala kya mwoyo. Omusajja oyo agumiikiriza paka lwatuuse kuyendedde obudalo kabeerasibe. Tuyise mu bingi nnyo. Abamubaaniga bagamba leeka Musumba Edgar bonaabo basalange nga mpasa kati ndowooza baba bawulira eddoboozi lino eyaabwe yeddako. Njagala bagamba nti okugumiikiriza omusajja awangudde olwaleero. Twagala Katonda olw'ekisa kyakuwadde ate era twebaza Mukama olw'omukyala wo Liita lwakuwadde omubalagavu. Tusanyuse nnyo okulaba mu mubiri gwa Kristo. Mukama yeebazibwe. Ekigambo kimu kyenjagala okusembyayo. Katonda ye yatandika obufumbo. Naye bwe yali ng'abutandika yasooka n'aleetera Adamu ebisolo n'amugaa nti bituuma amannya. Adamu n'abituuma. Bayibuli efundikira egamba nti n'atalabamu mubeezi amusaanira. Bwe yalaba nga Adamu takoze kwagala kwe n'amwebasa otulo n'amufunira omubeezi amusaanira. Olwaleero twebaza Katonda kubanga Adamu ye Edgar olwaleero bamwebasa otulo kati olwaleero Mukama amuwadde okwagala kwe.
era ssebo olwaleero oli mu Godswill Katonda kyakuwadde kyekyo ekiva gy'ali Mukama yeebazibwe badde ngamba Musumba Mugambe wabweru awo nti omusajja we tumuteerayo n'omukono waliwo abantu booterayo omukono era nnyabo gyalako kakasa nti omusajja gw'otutte alimu ebirungo byonna naye ekisinga mu byonna musajja bwekumukkiriza amiina ffe tubadde naye nali ku kyaki nga nkulira kigo ye ng'akulira kusaba naye nga tosobola muwulirako zeero yonna mu nsonga eyo mugitegedde nga tosobola kuwulira ali Musumba bamusanze mu kkoona bamusanze wali no paka omukyala bwe yatuleetera iwe asoose n'olwekyo ekyawandiikibwa biri ebigamba kyokusooka leero paka okufa kuli baawula ye abituukiriza tukuyozaayoza Mukama akitubalire ate omukwano guli Musumba Michael gwe yatusomesanga Musumba waffe ogwo gwenjagala omulabe kubanga nange ono omulaga yatugamba ngaomukyala mwagale Mukama waffe bazibwe paka kati njogera ennaku zino mwagale paka kuwulira bulungi amiina aleluya so wow ekimmemmete ekyo bannaglory kyetulaga abakyala tukikusabira Katonda afe akikuwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu obufumbo bwammwe buwangaale ate busanyuse Katonda Mukama batuwe ensi bannange taata mwongere galeesa amaanyi Musumba mwakoze bulungi bagamba bana kuwulira bulungi oba sinjukira bulungi ekisanyusizo kimanyi omusajja gw'otutte alimu ebirungo byonna kyebagamba nti ali fully package kakati ko MC abagole ngina bawa eddakiika 7 zokka nga mbumaze okukyusa nga tukomyewo we go in for lunch kati waliwo agaliiba kikoze bateba emikolo tegyenkanankana studios bridal team enkola mukimanyi kansabe Omusumba Edgar yesebo osooka osuke asooke enjala kusaba olwokubanga gobeera hard disk ng'ate oli abeera software tukwatire mu software mpolampola omusomewo wasooka hard disk yamanyi ku software Kasozi ye yabiŋŋamba kati ngenda kusaba select ogenda kumpoviimba abagole baffe batambule bagendeko ekikyusa ate bakomyewo fe abasigadde simangalo kabakabobaneekapa Zetuleke bayiseka amazina abagenyi munangera ngenze wamuli bukulu Mukama gweyatonda luteekamu obulamu webale sebo Mukama musibye webale kipreso kubekasete
sikiriza twalize omu Mexico omu yekka bwati mu Uganda ajja atuweereze mu linnya lya Mukama ezengalo z'obulire ezikaba ezikuleeta omu Mexico yekka mu Uganda muzeeyi akubye akakooti bannange ntaakadde oba n'akasiramu zizi simanyi namumanyi bannange muzeeyi tunongere nga beezi z'amaanyi entambulo giraba yaba gentleman. Yeah, it's a pleasure. Nsanyuse nnyo okuyimba ate ku mukolo gwa mwami naze ono. Tugenda kuyimba akayimba akamunduza ka country music. Let's go country. Don Williams. Let's go country selector. This is DJ Saint-O. You got me. You got something everybody else can see. Me. I got you. We got a good thing, honey, don't we do? Friends, they all know. Yes. 'Cause we can't ever let it show. Can't hide. We got something just too good to hold inside. We don't need no money, honey, you and I. What we got together, money just can't buy what we got. There's plenty of. I got you, you got me, we got love. Honey, you just keep on keeping on. Watch it. 'Cause love Hello. makes us strong. As long as we got love, we can go on. We don't need no money. This is DJ Saint-O. Stack is cold and hot, think I'm on fire, but I'm not. Oh, what a pain I've got, it must be love. There's nothing I can do, all I will is you. Look what I'm going, it must be love. It must be love, love, it must be love. I fall like a sparrow, but I get love. You need to dream, but I've been dreaming of. Oh, what a feeling, it must be love. Selector, what? Bali kujagala nayo Kati ekiddako kimanyi buli yali asibwa leka bibeere bijje kuba obulungi. Katonda wange mbadde emikolo, waliwo abaleeta emikolo kuba bulungi, waliwo n'abaleeta emikolo gwa butaagaliza. Tuganda enteekateeka y'omubi yonna bw'eba ejjidde emirabo lekeremu batuukako. N'oyo anaawaliriza bw'anaasituka n'ekirabo nga si kyawa Katonda, akiri wanaabatuuka bano kaseerera gwe tumanye nti tulina Katonda omulamu mu Kristo Yesu bwe tusabidde. Mwenna abatambula mutambule bulungi, mujja kugwa ndowooza esaala ekola. Kale eyayise n'ekirabo lidesuula selekta. Bannange abasanja
bulungi abasajja balina ekirabo kyabwe mukireete naye abakolera omwana omulala nammwe mujje baganda bokuwala mujje n'abasajja You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya olunaku olwaleero ngudde ku omwami ono ate mumanyi country music engatto zaabwe muziraba ze bambala omwami ono ali very smart yennyambala yaabwe ya kicowboy Sebo mukama yeebazibwe. Oli otya nno Sebo? Gye tuli Sebo. Sebo